amakulu gaako kitegeeza nti ekigendo kyako ekikulu ennyo si Kuwangula. Ekigendo ky'akalulu kano si kukyusa ggwanga. Sina buwanguzi ekikulu ennyo kuwakanya. Kitegeeza nti tugenda kweyisa mu ngeri ewakanya ebibaddewo bulijjo. Protesting means nti wambadde mulowooza bulijjo nti bibeera bwe biti ne bwe biti. Ku luno we shall protest. We shall vote only to disassociate ourselves, to fight, to express our desire to have change. That is a protest vote. Now, Mukyala Nalweiso abuuza nti to protest what? Ekyo kye kibuuzo buli omu ategera kye yandibadde abuuza. Kiki Bobi Wine ne National Unity Platform kye baagala okuwakanya nga bakozesa akalulu kano? Kongera babiwakanyizza nga boogera mu bigambo, ne babiwakanya mu press conferences, ne boogera mu nkuŋŋaana z'abannamawulire, ne bawakanya nti ekyo nedda. Naye kino particularly baga nti akalulu kano kakuba buli wanuupu agenda okuba akalulu anaaba ayina kyawakanya. Kati